Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano bwe tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yeeyongedde okukendeerera ddala mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga empewo ez'amaanyi okuva mu ddungu ery'omu Sahara nga zoolekera eggwanga lyaffe, ekireeseewo omusana okwaka n'ebbugumu okubeera nga lyeyongedde. Mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe, tusuubira akasana okkeera okwaka. So nga ne mu buvanjuba nayo tusuubira nti akasana kajja kkeera okwaka mu biseera ebyo eby'okumakya. Okwo kugatta n'ebitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba nga nayo akasana awamu n'embukiikakkono tusuubira nti akasana kajja kkeera kwaka. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubira ebbugumu okweyongera okulinnya nga mu masekkati g'eggwanga lyaffe tulisuubira okutuuka ku degrees 29, so nga ate yo mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 32 mu kitundu ekyo ekisoroti. Ate mu bugwanjuba yo tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 32 mu kitundu ekyo ekyekaseese, so nga ate Kabaali ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe mu Kitugumu, Gulu ne Lira ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 33, so nga mu Kotido ne Moroto yo ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 32. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu New York ne Istanbul tusuubira obunnyogovu nga bw'amaanyi, so nga mu Nairobi tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 24, ate yo mu Dubai tusuubira omusana okwaka nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 26. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.